Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako bassebo ne bannyabo yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga era nga akadde kano twegatiddwako omwami Bire KASODE. Is a father, is a musician. Gwe tulina lunaku olwaleero era nga tugenda kuba tunyumyamu naye wano ne wali tujja kutunulira ensonga eziwerera ddala. Muyimbi taata yaliko omukozi ku radio, awandiika ennyimba, muzannyi wa mizannyo, mulimi ate nga ali ne mu business as well. Ali mu bintu bingi nnyo. Bire nkwanirizaako obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Amina. Obulamu bwo mukama bwabukuwa. Bwe businga kyekyobugaga ekisinga kubanga tatusolooza. Yatuwa bwabwerere. Tetusasula musolo. Tebatujja kumpooza. Terya kuwooza. Obulamu mukama bwakera ku makya n'abukuwa nga bakuzadde bubeera bubwo paka yero atuka ku makya n'agamba nti ebyokunsi bikome wano nakuyita naga tugenda ate onkolereko ebirala. So kati obulamu bw'obulamu si complaining kuba ndi mulamu siina wannuma. Abaana bali batya? Abaana bonna balungi. Endongo si nnungi. Owange ebibiri. Endongo saakubuuza kirala kyonna sinakubuuza ndongo. Kubanga endongo eyo gwali mulimu gwange nga gwe gumbeezaawo. Anti bw'ogamba gwali kitegeeza tokyagulimu oba olw'okuba yayimirira. Anti olw'okuba gwayimirira kati saawa eno kwegamba kuyiyiriza kugatirira osobola okusavaivinga naye nga tegukyaliwo ng'omulimu oguli awo gwetengeredde gwosobola okuyimirirako osobola okubeerawo kubanga tolina wogenda gupafomingira, tolina wogenda kuyimbira, tolina kugamba teri agenda kulanga nti akulange wano kubanga buli kimu kyakola ki kyagootana. Covid katugambe nti yakyonoona. Okay, tulina Bire KASODE gwe tulina lunaku olwaleero. Extra Digest mugoba nsonga tukola ne Sun Cargo Shipping Company ku IBRAH Park ekizimbe Fortune Plaza SF0 ne SF12 omwaliro ogwokubiri. Bano basaabaze malo okuva China paka Mombasa. Ate nga yo Roast Coffee Academy trainer Tiger ya kirimu atendeka ba baristas abatuukanye n'omutindo gw'ensi yonna era nga nkugamba nti anoonya omulimu muvubuka n'omwana w'obuwala wekwate aba Roast Coffee Academy basangibwa ku Alwada Mall Airport Road Abu Dhabi UAE ate nga ne Kampala wano ku Ntobye Road najja nankombe baguddewo ettabi ku siteera awo ojja okubanga obasanga. Tulina omuyimbi, tuli ne munakatemba, tulina omuzannyi w'emizannyo, muwandiisi w'ennyimba, taata ate nga businessman omwami Bire KASODE. Bire njala tutandike na Bire KASODE yaani, amannya g'amatuufu yaani? Amannya nze Bire Katumba. Ndi musajja eyeddira enkima. Okay. Nze Bire Katumba. Erya KASODE lijja litya ddyo oluvannyuma lw'okukola ku radio waliwo kasikiti ke twakola nga bakayita bwobeera ggwe munnamawulire n'akusanga banakola bwati ne bwati okola otya kati nga nze ansa zange ziri awo kumpi. Nzijukira nali fani wa kasikiti ako babuuza KASODE bwogwa mu nnyanja okola otya nti nnyo amazzi gonna ne gaggwamu n'envaamu. It was funny. Bwebumu ku butono bwenzijukira. So KASODE lwaki mumanya gonna erya skiti ery'okuzannya akantu ako KASODE lye mwafuna? Twakatandika nga tekalina linnya nga kakibuuzo obubuuzo nti bw'obeera ggwe. Kakati bakama bange ne baŋŋamba nti noonya erinnya erisobola okukawa. Kati nali muzannyi wa katemba mu group gye nazanyiranga mbagitanga Capital Dramators. Oyinza okuba tewagimanyaako. Nedda. Capital Dramators eyo twalina omuvubuka nga yali akola n'amawulire oba yali mu monitor amuyita Geoffrey Seruyange akuba bifaananyi omwo. Kati ewaabwe baali ku gye yalinga asula baali bamukazaako lya KASODE. Abamuyita KASODE kati erinnya nze ne ndyagala.
ningamba kati engeri gye bansabye erinnya nendeeta eri eryani eryakasodde bwe nali tuusaayo ne bagamba ati kikina mutawaana olwo muzannya mizannyo okatandika ku radio yes babo bansaba linnya nze nendeeta eri okubanga oyo nazannyanga naye so n'okoppa erinnya eryo nenzigyayo erinnya eryo nenditeekayo ku radio ne balyagala ne bagamba tukatuuma abo naye nga twasooka okukola 20 nga tebulinaako linnya nga buyitawo buyisi nga bugenda bugenzi bwa kibuuzo kubuuzya olwo oli ku Chabasa CBS yes otuuka otya ku Chabasa CBS eyo entuukayo yange basooka kuyita mukama wange naye mukama yamujjulula bamuyita yeeyitanga inspector Lukwago oyinza okuba naye tewamumanya bwe twazannyanga naye nga ye director mu group yaffe kaakati olunaku lumu aŋŋamba mwami abe mukibi yampise ku radio ayagala nkole ebyekisiibu ku radio ebisobola okusesa abantu kati nga ye tabimanyi kubiyiiya nangamba bingi osobola bingiyiiza kunze nsobola nembuyiizayo obuntu bwalinga 5 kati bwatuuka ate ku radio ne bamugamba ogenda bikola naani nga talina kunona gwe bulingiri alina kunona ki eyabuwandiise kunona nze kati bwantuusaayo ate ye n'abeera bize ku mirimu gya guruupu n'atafaayo nnyo wano kukola ki kubeerawo kati bwe ntuuka ku radio nsisinkanayo ne Kanyaanya Semwogerere oyo twalabagananga ku White Nile eri awo ku settlement nga ye azanyira mu guruupu ya Madada Minister Madada yali minisita bagiyitanga Samaamu tetwali nnyo bamukwano naye nga tumanyiga nnyo nazanyira muno nayo nazanyira nange nzanyira wano kati betutuuka ku CBS nasanga Thaddeus Katumba nga aleese Kanyaanya oyo Tata Sheri ye Tata Sheri Tata Nanyunja tumuyita Tata Sheri ate mwamukyusiza Sheri ye mama Nanyunja tumuyita Tata Sheri nze manyirya Tata Nanyunja kakati Thaddeus Katumba nga aleese Kanyaanya Semwogerere by then yali Semwogerere kuba ge gaga mazaale kati nenkwatagana ne Kanyaanya nitutuula awo wabweru mu gundi ya Bulange mu compound netuyiiya obuntu bwe twayiiya obuntu netugenda mu kati mwami abe mukibi yali atugambye nti bwe muba muyiiya bye muyiyizza mugende mu production mubiteekeyo babirekodinge mubireete by then batekangana ku tape kati tulina obuntu bwe twayiiya kasikiti ke twasooka okuyiiya bakayitanga Lubalala muzeeyi Lubalala kati nga Kanyaanya azannyanga muzeeyi Lubalala nga nze nzannyanga Bwereere nga ge mannya gange bwe twakola obuntu bwali 5 obwasooka netubumutwalira mu office n'asiima nakkiriza n'agamba munkolere ebintu bwe bityo tutandika kuwandiika obuntu nga bungi ngabuzannya ku radio era kwebuli ku 88 bwabangako ku 88 bwo bwalinga bwa 88 netukola obuntu nga bungi kati bwetubukola nga bungi ne batandika gundi Masembe Ahmed Bogere Masembe n'asaba bakama baffe nti abaana abo mubampe mu program tandika okukola nabo kati batuleeta kumpewo nga ba sidekicks tubeera mu just program okuginyumisa naye nga sitwalinga nnyo sitwogera nnyo bya buvunanyizibwa gweosobola okuleeta ekyobuvunanyizibwa ate nze nenkitunuza walala mu ango ndala just nga twagala abantu okuba nga banyumirwa okubeera nga ku radio babeerako just okunyumirwa bwekityo bwe kyenyiza okunyonyola ekitono mwaka ki ogwo gwogenda ku Chabasa ndoza yali 23 okay ova otya ku CBS era nayo nasiibula neyagalidde kubanga bwe twali mu baba basooka ne bagiggala mu 29 mukwekalakasa kwekayonga yali 29 kati ne wayita ebbanga eryo lyonna nga tuli baggale naye Mukama engeri gye yali yansaasira nga nasigala nnyimba yimba ku mikolo bw'otyo mpola mpola kati wayita ebbanga nja kubanga CBS najita mu mwaka gwa 2000
13 ndoza 2013 CBS eno we bagiggala waite banga ne bagigula wakomawo nakomawo ne mukola nenkola ndoza kumala emyaka nge 2 ku 3 ninsaba ningamba mbadde nsaba nze njagala kuwummula tubeera waawo mu biranye ndoza ngo balimu okulowooza nti waliwo ali eragala okuntwala endala naye tusabe bakkiriza baga kale oba osazeewo kuwummula nempummula nenva ku mirimu gya CBS kati bwe bakubya CBS nyobaawo rediyo ezankubiranga ku masimu twagala tukole nembaga nti bya rediyo nabivaako sikyayagala kudda ku rediyo naye mu rediyo ezankubira Sapienza yannemirako nnyo yannemirako nnyo Father Rwemalika neŋŋendayo netwogera nagamba oyinza okuba wava ku rediyo obanga akasente katono ki bibaawo niyizi mbadde njagala ojje tukole nakkiriziganya ne Father nengenda nemukolera naye era bwe namukolera nenoonya ne ku bakozi abalala kuba yangamba tunonyeyo ku bakozi abalala betusobola okukola fenna rediyo tusobole okugyongeramu ku maanyi nemba nanoonya Ganja nenoonya Kasasa nenoonya Natabi nenoonya infact ne Selector William era naye nze namunoonya okujja okukola ki okutandika okubeera fenna ku Sapienza naye saalwayo olwokuba nti ekya rediyo nali mpuliranga watandika okunafuwayo nafuye nakola ndozi myezi gyalinga 7 ba ku 6 nayo nenkola ki nimbiva mukati awo wenakomera ddala nenva kuki nenkumula ebya rediyo abatula babaagala kumanya biki ebimu ku byakuwaliriza okunnyuka rediyo ebimu ku byampaliriza okwagala okunnyuka rediyo natuuka ekiseera nga ndaba sikyasobola kweyongerako nga Kasodde nti oba Kasodde B oba Kasodde C wabula nga Kasodde yatuuka n'abeera n'amanyikwa nekikomaawo kati ngamba lwaki sisooka nenkiwummulamu ekya rediyo nsobole okusetulinga ku kuyimba era ekyanzijayo eyo kwagala kusetulinga ku kuyimba nensaba mpummule nsigaze ekintu kimu kyakola ki kyakuyimba bwe bakkirize nempummula nensigala nga ndi ku muziki gwokka essebo abantu ebweru balina impression nti radios TVs tezisasula bulungi gwe yali ku radio ekyo kyogerako ki era tezisasula bulungi naye nga mu butasasula bulungi bwazo wabaawo ate opportunities endala zosobola okufuna ng'oli ku radio osobola okuba ng'oli ku radio nga akasente bakuwa katono naye ate wabaawo ebirala ebisobola okuyambako okufunamu ssente nyinza okuba ndi ku radio nga IBRAH ina business yo sobola okumentioningako oba basobola okugireeta nga mention mu program yange kati gye nkoma okumentioningako basobola okuwa mention naye ogisavuwazizza otya okitegeera naye ensavuwaza yaayo gy'ogisavuwazizaamu mukama nanyini mention eyo asobola nti omwana oyo amentioninga bulungi mbadde njagala nakubira ne kasimu nagajanga olabe mention zokola omulimu gutambula gutya n'abaako nekyasobola okunyigayo nga kampani tegenda kikola kukiringiriza nti ebyo byokka bisobola okuyamba okubeerawo naye nga ensasula era si ennungi naye nga osobola okubeerawo okusinga okubeerawo nga tolina mulimu yesebo wanyumiririza ki mukola ku radio emyaka gyonna gye wali Emmengo ne bwe wali Ensambya okusinga nsinga kwenyumiririza mu Mmengo ba mu CBS kubanga mu nsi nali simanyiddwa erinnya lyange lyatandikira ku rediyo nga sinabana mu kusoka ku rediyo nali sinabana kuyimba kubanga oluyimba lwange olwasooka okulufulumya nalufulumya ndi ku rediyo ne balowooza nti nzize nno kujusting aba ba rediyo we batyo era ajja kuyimba era agenda komaawo ate anazzaako ki naye ng'ate nze ekigendererwa kyange kyali kyakuyimba mu nsi muno bwe nali nzija e Kampala nayagala nnyo okukola erinnya okumanyika nga nzize e Kampala nakoleranga mu Kisenyi eyo naye nga tulina abavubuka bayitawo kati nga mma ntambula okudda eka ngenda okulinnya takisi mu paaka empya nayitanga awo ku Nakivubo
kisaawe nga mulimu gym ya boxing kati nga tulingizayo ngulaba bana bakuba shadow bichi eba traininga empulya nga nkyagadde konde era nze nasooka kugenda mu bikondi gye nasooka nembeerayo 95 96 97 nga ndi mu Kampala Boxing Club naye nagenda okulaba nga erinnya lyenoonya ndaba mu bikundi tirivaayo ate obudde bugenderera ate obudde ndaba bugenda konze naye ebikonde bino lwaki sibivaamu kati olaba muganzirwaza ogirabe eyo walingawo bagitanga Jubilee Park katwe Jubilee Park waberangawo abasawo bana batunda eddagala lino eryekinnansi erya haba eryo bwerityo yaberangawo mu Jubilee naye kati balinawo space nga baleetawo abazanyi bakatemba baletawo n'abazanyi n'abayimbi ebyo ebiseera nange kati nga ngendayo okulaba emizannyo nina omuzannyo gwe nalaba muzeeyi oyo erinnya lyenzijukira yazannyanga nga muzeeyi Maddu nga lyerinnya lye naye omuzeeyi oyo yanyumira nnyo si yali muzeeyi naye nga bwe yeesiga karakita yali yakizeeyi muzeeyi nanyumira nnyo neŋŋamba naye ebintu bino nga nange ndabeka mbisobola bino byokuzannya bino mbisobola kati balangira ne bagamba wiiki ejja tugenda kubaawo ne Capital Dramators nze omu kubasooka okusasula ndabe Capital Dramators bo bazannya batya kati bwe bajja okuzannya banzannyira bubi saanyumirwa omulundi ogwasooka okubalabako omulundi ogwasooka saanyumirwa bannange nengamba yiizi nezange zifudde nno zabanga mmeka Extra Digest mugoba nsonga tulina Bbire Katumba aka Kasode gwe tulina olunaku lwaleero Dina Farm Kololao batutekamu ssente bakugamba nti beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo balina supplements organics fertilizers ne food supplements ezakabi ennyo Bbire omulanga nti beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo omwami n'omukyala bakubire namba y'essimu ate nga gwe awangalire Uganda ayagala ogenda okuba ekyeyo ekkata company eriemu bagise Almeredian Ventures Limited bajja kutwala okube ekyeyo bano balina license ya Ministry ya Gender Labour and Social Development ebakiriza okakalabya oba okoperating omulimu ogwo n'okutwala abantu kuba ekyeyo tuli ne Bbire Katumba aka Kasode mwasasula sente okulaba omuzannyo ogwo zabanga 200 so zaakuluma nengamba sente zange zinnumye tebyanyuma muwadde saanyumirwa kati mu butanyumirwa era nagamba nze njagala kuyingira bintu bino omuzannyo gwalingawo saameka jalingawo saameka bwabanga kiro kubanga zino baza jagwanga musaawa 3-4 naye tegwanyuma saanyumirwa kakati olaba owino oyo owino market eyo sente bali ku ddembe teyaliko kikomere ekyo kati nga gye tulya emmere waliwo bayita mu Soweto nga gye tugenda okulya emmere mu mmere yonna nga gye tugenda okulya emmere naye nga nkolera mu kisenyi kumpi nnyo okukkirira waliwo gye bayita mu mmere yonna nalyangayo kedda mu mmere yonna ate awo simanyiwo mu mmere yonna nze mmanyi mu Soweto bakuwa emmere yonna buli kintu bakuwaako nga bw'oba okisabye kati kirabika yeeyo kakati naye nga Nile Theatre eyo ng'ogirengera bw'oba mwowina mu Soweto Nile Theatre ng'ogiraba kati nga wabeerayo abayimbi abakatemba biki nga gye basinga okukuŋŋaanira eyo ngamba naye lwaki sivaako wano neŋŋendayo nga maze okunnyuka kawungeezi kati bwe ntuukayo ne mbaako bwe sijjukira bayali ani mugamba muganda wange ogamba otya bwe mba njagala kuyingira field eno koze ntya nyinza kukola ntya nga njagala kuyingira bintu bino by'okuyimba nangamba kati olwo nayagala nnyo okuyimba ng'era obulamu bwange bwonna okuyimba kwensinga okwagala era yali omuyimbi wange bamuyitanga Basudde nga gwensinga okwagala mu bayimbi bonna kati nga mmanyi nti okuyingira ekibiina ky'okuyimba babaako sente ze balina okukusaba ate sirina sente kati bwe ntuuka ku Nile eyo ne mbuuza omuvubuka gwe sijjukira oba yali ani nga njagala kuyingira bintu bino naye nkoze ntya koye nannengeza omwami nangamba omwami oli omulaba genda oyogereko n'omwami oyo ajja kukuyamba olwo ng'akulaga mwami ate andaga Lukwago inspector eyazannya ebintu ebitanyumidde
tulina Bire Katumba Kasodde ku mugoba nsonga yazanye ebintu ebitanyumye nogana kati onabadde gwe yannengeza neŋŋamba naye olw'okubanjagala kaŋŋendeyo kati wenduga omwami ne munyonyola nze Katumba mbadde njagala kuyingira Katemba mpuliranga mmusobola nangamba nosobola nti nja kusobola nangamba kale nze nkuwadde wano wetukolera rehearsals tutandika saawa 10 ojja kujjanga okola rehearsals ezolweggulo okay kakati olunaku lwe yaŋŋamba saagenda ne wayita ewiiki nenzirayo ne mugamba nafunamu obuzibu saasobola kujja kwolwo luwampita naye kati nzize era bwe najja naŋŋamba koolwo kati tovaawo tukatukole rehearsal kati ne bawawo karakita gye banyingizaamu basooka ne bandagamu bwe bandagamu ne baŋŋamba kati osobola okukola ekyo konze nkisobola ne baŋŋamba tutandika nintandika nakikola baŋŋamba awa ojja kusobola ojja kusobola ako kozannyeko kakalaga nti ojja kukola ki ojja kusobola ebigezo n'obiyitirawo nembiyitirawo awo wennyini era omulundi gwange ogwasooka okugenda ku stage nga buli lunaku nga nkola rehearsals nkola nkera kumakya nenkola akalimu kange nenyinyuka nengenda nenkola rehearsals omulundi gwange gwasooka okugenda ku stage nasookera ku National Theatre ate yali yamaanyi ebiseera ebyo kati group yaffe baali bagiwaddeyo booking naye nga mulina okuloba weeks zabanga 2 ze mulina okuzannya nazannya paati gye nazannya yali ya butemu nga batupangisizza okutemula nnyini maka gye nazannya naye nagizannya kati nga badirekita bwe babeera ebimu babiraba naye nga tebaagala kugamba no alabika ajja kuba muzannyi naye nga tebakola ki tebasobola kuwusizaawo kati omukyalo omu yayogera ne direkita wange n'amugamba bazannyi bonno si babi naye mulimu omuvubuka azannye paati bweti ne bweti azannyi bulungi nga paati gyayogerako nze nali mpulira nga paati gyayogerako nze njizannye nizi sibalina kye baŋŋamba okitegeera ate nga tetufuna ssente babangayo meka bakuwa transport 3,000 olwo ng'osulawa nsula nabisaalu omanyiyo tomanyi nayo sigundi eno kati machindi noyitamu kati machindi naye wansi eno ntegeerayo oyita waliwo gye bayita mu nkere ng'oyise mu ttawo ly'ekato wansi n'oyitamu notuuka waliwo we bayita Queen's Corner nokkirira wansi gye bayita nabisaalu nga gyensula totuuka ku Black Gate olina wokkiririra Black Gate sigimanyi naye njiwulira buulizi oba bakagituuma erinnya simanyi baba wange 3,000 buli lwomuzannye lwozannye bakuwayo 3,000 olwo nga bayingiridde meka abantu okubalaba anti kati basabanga 5,000 ku mulyango omulundi ogwasookera ddala bwe mwali ku National Theatre mwagijjuza wansi ne waggulu nga temala gajjuzika naye nga bafubanga nnyo gaba ku tiketi ez'obwereere abantu bajje babeeremu omanyi tofa nnyo ku bantu sente ze baleese nofa nnyo ku audience nga ejjudde naawe ogamba nange kankole ki kanzanye n'ozannya okulaba nti onyumisa era ekiseera kyatuuka nemba nga nze omu kubaleeta abantu mu gurupu yaffe sente zeyongerako bwatuka ate nga zeyongera nga sente tezeyongera natuuka okubanga nga bagamba nti sente nze nzirya ne mukama wange kumbe nate nga nze sina kyendi wabula nze nfa kimu kitonde kyange kukola ki kukyongerayo mu maaso nazannya era ogumu ku mizannyo gye nasembayo okuzannya mu gurupu eyo baguyitanga lubadde twazannya ku kabonero ka sitaani ke bayita 666 ennyukuta ezo 6 twazizannyamu omuzannyo nga baguyita 666 lubadde bampa karakita embi bwe nali nkola rehearsals nina karakita gye nakola nga yo yakunyumisa kusesa bantu kukola ki kati ate mukama wange gye yafuŋŋana omanyi obeera mu rehearsals ozimba karakita eyiyo nga bw'ogyagala n'ogizimba n'ogipakira buli kimu kati ate mukama wange gye yakola ki gye yatwala ye yamusanyusa naye yeye yamusanyusa maze ogizimba n'aginzijamu kati nampa karakita tetunnaba kugenda ku stage wabula tulina okuperforminga omuzannyo ogwo ku stage kati n'aginzijamu ne bampa karakita endala
nga ya Reverend Reverend omuli w'ebisiyaga okumanyanga ne banayireke bano baba babi nnyo Reverend omuli w'enkwe Reverend omukumpanya Reverend ayagala baka abasajja Reverend kwigamba nga buli kyabu Reverend kiri ku Reverend ku musajja wa Katonda okitegeera naye Katonda ono naye muzibu ate n'abazanyi babeera bazanyi nazanya karakita eya Reverend mu bubi bwayo naye ng'omuzannyo okufuluma abantu okufuluma wabweru nga boogera ku kintu kimu Reverend party director gye yatwala n'ogidibya nengisaanikira nga tebasobola kujogera nako okitegeera omanyi okubeera ku stage ng'ozanyi kati nayina akaguwa kenawuwanga bwenti kati ng'akaguwa ako kakuttisa muntu nga buli wokawuba waliwo agenda okufa kati ng'abantu bagamba vaawo agenda kutta mu audience kubanga bo baamanyanga eyo no bagenda kuvuunika yawedde kwegamba bagimpa baagala oba kunyonoona zekyesambanya naye ate nayongera kubalaga nti ndi muki buli owubanga kano nga bagamba vaawo ngo audience egamba vaawo duka bagenda kutta oba okitegeera so nti okuzannya kwange kwanyambako nnyo okunzimba ndoza n'okutuuka okubanga ndi ku radio so ye story ntonotono gye nyiza okubuulirako so Bire oyagala kugamba abalungi abatulaba nti amaanyi ga radio n'omusingi gwa radio yali stage yange kuzannya mizannyo ku stage kyekyakutuusa ku radio talanta bwe kiri kubanga nze n'ebigambo bya radio nyiza kugamba oba byatandika mu kuzannya okwo mu process y'okuzannya okwo kati twalina gye bayita jam session eyoku theatre era National Theatre kati ya National Theatre bano kwe balabira yali Lexus Kalema ne Junior obukazi obutono Jemba Junior Jemba obukazi obutono bulimu ekyama oyo nakakutte nenkayuyayuya yes aliwa alimu America eyo that is good kati batandika jam session Queen's Corner emashindi bwe bagitandika tujja ati nze nali nayimbako nayina bandi gye natandikiramu okuyimba ng'ekola mu bbaala bagitanga tropical band eyo nga nanyini bamutanga Nsamba era nakati akyaliwo asula katwe ekinyolo eyo kati nga buli kawungeezi bwe babanga bakola okutandika okugenda ku stage omulundi gwange gwasooka nasookera mu bbaala bagita vetini togimanyi yali nabugabo wansi wano ebbaala bagitanga vetini bampa akazindaalo omulundi gwange ogusookera ddala okugenda ku stage okuyimba naye nga nebyennyimba nze nabyewandiikira anti nze muyimbi byali birecording ebyo kuyimba live CCD kuyimba live kukwata akazindaalo ne bakuba ebivuga n'oyimba omulundi gwo ogwasookera ogenda ku stage nga n'oluyimba lw'ennyimba nze nalwewandiikira anti nze muyimbi eyeetandikako nzekka ate ayigirizibwa nti oluyimba baluyiya bwe bati oba baluwandiika bwe bati oba melodi bagikola bwe bati so ogenda ku stage wali kati nkwata akazindaalo ngenda ku stage nakola oluyimba nga luyina verse 4 nga chorus nga chorus lwali luwanvu anti kati nkugamba nga ate chorus nkanankana n'ekitundu ne verse lwali nga almost national anthem nayimba nimala okuyimba waliwo yanfuwa ne kasente kesinza kujjukira oba kaali kenkanaki naye nasanyuka obulamu bwange bwonna neŋŋamba nange nnyimbyeko ku stage abantu baalimu abebbaala nga bandi emanyiddwa just abantu kujja kuyimbira bano abali mu kunywa omwenge gwabwe abali mu kunywa omwenge gwabwe era baba banywedemu ate baba tebanyweddemu kati awo yo management ya bbaala ne bandi yakusasulayo ku olwo
ngera baba bannanga tulina omugenyi omuyimbi omugenyi waleze kuba kichuba yes ntandika kuyimba ngera bannanga ng'omuyimbi omugenyi naye nga buli weegenda mbeerawo naye nga nze tebansasulawo sente wabula nga neteekamu transport ogenda gyegenda okuyimbira nsobole okuyimba nze nzire ewange bwotyo bwotandika okuyimba bwentyo bwe natandika kakati bano Lexus Kalema ne gundi batandika bandi batandika jam session yawo ne junior olwasooka nga batuwandiika nteekayo erinnya lyange nenzija ku stage nenyimba oluyimba lwange bakuwangayo oba luyimba lumu oba bbiri nenvaawo kati ogwaddako olwokubiri olwaddako nze nakeera baŋŋamba bire wandika abayimbi gwe okola program nze mba nkola program mpandika abayimbi nempandiika nga abayimbi kati banamala obawandika nebaŋŋamba genda ku stage obalange olwokola obwemusi ntandika okukola obwa MC naye siyinza kujjukira byali bigambo ki bye nakozesa oba byava tojjukirayo byava simanyiyo naye abantu baseka abantu banyumirwa jjukira ng'okuyingira kwa bwereere naye nga ensikona nga abantu bayingira naye nga abantu baseka kyesimanyi nange bwekyava banyumirwa olwaddako ne baŋŋamba kolanga bwe wakoze wiiki eweddi jam session yeyo ku ensikona yabeeranga olunaku ki lwakubiri buli lwakubiri lwabanga lwakubiri natuuka ekiseera olwo nabyo bye sinaba nakutandika ku radio natuuka ekiseera nange nitandika okwematiramuko olwo ng'obadde ki olwo bampa njagala nzije ng'abantu bajjudde ng'ani abaleese bo bajjanga nga bakimanyi olwokubiri bano b'oyagala bajjule oteekwa okuba nga gwe obaleese bazze kulaba gwe bazze kulaba abayimbi jjukira mubeera abayimbi banjawulo abayimbi bangi so ng'otandise okwemima sebo oyagala tandise okwematira nange nzija leetimuuko nga kimaze okukwata sinti oba ki wabula olugezigezi lw'abayimbi olumanyi oba lw'aba MC kati natuukanga bwenti nenzija ku stage endulu sinayogera kigambo endulu neraya nga manyina okutuuka kati bwe mmaliriza okulangalangamuuko awo nenzira eri ku kawunta nga mwenge nnywa gwa bwereere sikyasasula olwo nfuna nno sente mmeka kasanvu ekiro batandisiza ku 5 nanyini bbaala nayongeramu 2 omwenge guno wanywanga cupa mmeka omwenge nze siri nnyo mwepikizi waagwo jo si okunywako naye omuntu atula naawo n'abala omwenge gwabanywedde naye naaba munywi wanze nywako bunywi okitegeera kati mbire omwenge guno gwe wanywanga abatulaba bana abalungi baagala kumanya gwalinga ku biru yani ya kifo ya bandi yabalabi ng'onajja nagaba bakuwe liita onagaba bakuwe ekyonywa ebiseera gwe nga bagunyweranga mu liita kati oli okugamba liita abagamba ecupa 2 andi kati gwengeri gyoliswaba tobimanyinye Idrisi bakuwe liita Kaithi Kanabi bakuwe liita kakati nonywako nga nekigumpeesa oli aleeta nagamba genda nawe ku stage otwogereremu tagamba genda oyimbe genda ku stage nawe otwogereremu olwo okuyimba kuli bagirenge gye bakunafuya naye ate era n'okuyimba kwange awo nga sirina bakutandika kuyimba kubanga nga nyimbayimbamuko ezange naye waliwo ekiseera ekyatuuka nga njagala nnyo okusanyusa audience eyo ebezze kati waliwo omuwala nayogera n'omuwala nampa akateteeyi n'okambala kati nga neŋŋamba oyo Sam Mugaga omumanyi Sam Mananka n'eri amananka nze nali muwa wangi n'eri amananka ntegeeza ki Mananka just nali tabula sirinnya nga wonoga gwe Sam gundi kati nze ne mutuma Sam ki Sam Manankani era twalina group yaffe gye twali tukoze nga bagita Real Brothers nga tulimu nze Sam Mugaga waliwo omuvubuka omulala Sam Makula twalina Mukiwa nga bakuba ebivuga kati nga nze muyimbi nze nga simanyi kuba kivuga kyonna naye nga tupafominga awo twapafominga kwendisikona performing ekibuyawo ku CNDC nga abantu banyumirwa kati neŋŋamba Sam tuli kwendisikona
mugagenda olange nti banga twayitanga abayimbi kuba ne Paulo Kafero namuyita naye najja waawo nakangamu waliwo akavubuka bakaita kaliika Paulo oba okamanyi kanamago yako nze nakajja ku street okukaleeta mu ndongo ku ya live station mayanja nze namujja mu karaoke omuleeta mu live era ne bamutubako ne bamutwala mu Eagles ani yamupaasa ateekwa okuba Ssemakula yabirimu kakati naye bambi namwagaliza birungi era n'agenda bulungi nga tetulina butawaana kakati ne mugamba gweranga nti omuyimbi ajja ku stage Mariam Ndagire nyambala akateeteeyi olwo Sam Mugaga yakulanga Sam Mugaga genda olange eranga nti Mariam Ndagire yajja najja ku stage n'ennyimba oluyimba lwa Mariam Ndagire luyimba kiki kyonvuma oba majangwa nina kirijja aluno luyayimba ne Sserugga bakikakase luyayimba ne Sserugga bayuluyita bakikakase kikakase tinze naawe sirwelulala kwagala nnyo omwana ono kwenfiira nabamunvumira mumuleke obulamu bwange kwe butambulira omutima gwange kwe gukubira birowoozo byange birikwoyo tewali n'omuwali mu nkyaya kubanga nalonda nze ne mmala bamugamba olwo luwasabula neesabula oluyimba abantu ne banfuwa ssente naye nga ndi mu kateeteeyi olwo nga wenkana otya saali munene era nali mu kasayizi ak'ekigero naye ng'abantu basika kati ate bwe namaliriza ate ne bakisaba nkiddemu olwaddako kubanga kyabanyumidde kati ate saakikola kati nga nkibasuulako busuuzi tebalina kyetegekera nga sikibamanyizizza nnyo naye nga byonna mbikola kusanyusa audience kati awo ebigambo bye nayogeranga mu kufuuka emuso okwo kyenyinza okugamba nti byebimu nabyo kubyannyamba okubanga ku rediyo nasobola okubeera n'ebigambo ebirungi extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanyaye tulina Ebbire Katumba aka Kasode blood wange mukwano gwange munywanyi wange banga ddene nnyo so kulw'okusaba kw'abangi n'okwagala kw'abangi nasazeewo munoonye tunyumyemu on camera on record musobole okubanga mumwenjoyinga abawangalira Uganda n'abawangalira emitala amayanja abanyumirwa waaka z'omukutu guno oba waaka w'omukutu guno omulungi so nkugamba ekintu kiri kimu nti weekwate Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Mall Abu Dhabi UAE batendeka aba baristas abakabi abakola chai oba kachai akatukanye n'omutindo gw'ensi yonna ate nga Kampala baguddewo ettabi enajja nankumbi ku stera wejja okubanga obasanga abongo batadde ku mabbali nkujjukiza nti gwe omusuubuza wangalire Uganda n'awangalire China kampani erimu egenda okusabaliza Mario bagiyise Sankago Shipping Company ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza SF Zone SF12 omwaliro ogwokubiri ojja kubanga obasanga Abire njaya tuddeyoko kati ninye mabega wali oyingira otya ebikonde kyekyakuyingiza ebikonde ani yakuinspiring oyingira ebikonde tusooke tunulira ebikonde kati ebikonde sayina muntu yenna gwe ngamba nti ono kubanga ne babokisa nali sinaba nnyo kubamanya wabula nga mmanyi nti ebikonde babizannya waliwo bwekyo omuzannyo gw'ebikonde ng'osobola okubeera ow'amaanyi mu nsi nalina ekizibu kimu okuva mu buto bwange nga ne mama wange tannaba kufa nga neerumika okwerumika okumanya bleeding yes nga neerumika kati buli wa Sunday twabeeranga ne spiring bwe nakolanga training nagamba omulundi gwange gwe nnyina okusooka okukola spiring gwe naakola naye spiring bwankuba sibiddamu bwe mukuba kyekigezo kyeweewa kyeneewa bwe mukuba njagenda nabyo mu maaso era omwana gwe nasooka okukola naye spiring namukuba twazanyanga round 3 namukuba twakoma mu yakubiri teyasukkawo naye
saddayo oba naye gwe gwali gusooka simanyi saddayo kumulabako mu train oba naye yali yesuubizanga gwe nagandi we bali nkuba ayinza okuba naye yali yeewa ekigezo saddayo kumulabako wadde mu training mu gym saddayo kumulaba okitegeera kati nensalawo ebigondi nensigala nga ngenda nabyo mu maaso naye ekyasinga okunyiiza nakola training by then nali nzanya bantamweight bantamweight za kilomeka oba zabanga 45 asatu mutaba zabanga ndoza 45 kwatano awo bamuzityo sijjukira bulungi naye nga zijjukira zalinga mu kilo ezo bwe zityo kati nkola training tulina okuzanya erugogo indo okitegeera zebayitanga oba novices zazeezo sibijjukira bulungi nnyo naye nga zabanga ndoza novice nkola training tutuuka ekiseera ky'okugenda erugogo ate mu kifo kyange ne bateekamu omuntu omulala nga sina wa jiimu yaffe gwe ne bakudropi ne banteeka wabbali kyannuma bwe tugenda erugogo era nagenda nga sigenda kuzannya gwe baateeka mu kifo kyange okuzannya baamukubira mu lawundi esooka teyasukkawo neŋŋamba kale nze bankozesa training ate tebanzanyisizza kale nekimpisa bubi oba okitegeera kyannuma era kyekimu ku byanzija mu bikonde nagamba kirabika binamuganda agamba nti ekigwa ekimu tekirobera abaana kuzannya naye kyandobera kyandobera engeri gye nali njagala erinnya nagamba teriva wano wokka kanjesonyiwe bire tetusobola kweyongerayo nga tetwogedde ku kintu kya linnya kino lwaki wayagala nnyo erinnya kiki anti nze bwe nali mu ssomero nga omanyi ne mu kuzanya ebyo ebikonde ndowooza kaŋŋambe nti bwe nali mu ssomero nalinamu efujjo nzijjukira lunaku lumu nali nsoma P1 nga mukulu wange asoma P7 twalina omulenzi nga tusoma mu kirasi yemu naye nga ye muwanvu nga nze ndi mumpi amazima nze namukolako effujjo era mukama nsonyiwe naye nga ndi mu P1 bange ebyo ebiseera nga bokolako effujjo wakyakumeka naye ali mu P1 naye nga ye muwanvu okunsinga nze namukolako effujjo nemwebakakaawo akanvaako naye nga jjukira abaana okutandika okusomako edda oba nalina emyaka ndowooza nga mu 7 giba 7 naye nkuba omulenzi ng'olwakoze ekyo yayagala anwanyise kyokka nga nze njagadde omutuulako ate n'omukakanako n'omukuba ate nemukakanako nemukati abavubuka basoma P7 bagamba bannange jangu olabe muje mulabe emaani ya Senkindu weekuba ebikonde emaani ya Senkindu kati nze oli mukulu wange ye Senkindu ali mu P7 omuvubuka nemukuba naye nga nze namuyiikiriza kati ku ssomero nayagalanga nnyo ne ku ssomero nga bamanyi nze nga bwe mba nsoma P3 P4 nyina okuleka nga bonna nga tewali ansingayo maanyi kati nengenda mu kirasi yendimu nga nyina okumenga sure ndi mu kirasi eyo timuli ansinga maanyi kati nga P5 ba P6 oba 7 nga ngenda mbalonda yalabika nkuba nti abaana bye babeera nobeerawo boga nti oyo nedda sijja mutambaala yalabika nkuba oyo oyo musobola kati nga byobeeramu kakati nga ku ssomero nze nalina omuvubuka yali mukwano gwange bamuyitanga Mukungu nga tubeera ba mukwano babiri naye nga ttiimu y'omupiira bw'eba erondeddwa abagenda okusamba omupiira balina okulekawo ebifo byaffe ababiri tutuuka tusamba busambi ye ng'asamba zeeri nga nange nziza gy'akola ki ye bw'aba zeero nze nziza eri muyisiŋŋanya mu mupiira kwegamba nenva ku ssomero nga erinnya nkola ki olwo ng'osomerawa ewaffe nze banzaala nsambya kalisizo gye banzaala ewaffe era nasomera mu ssomerero erya nsambya
so okusoma kwange tekwali kuwanvu nnyo ninga nasobola okusoma ku wasoma paka kyakumeka paka nga S2 ova otya mu kusoma mbeera y'amaja ng'amaja gaganye ani yali akuweerera ebiseera tata wange so nonyuka okusoma kunyisoma ne kukomaawo siniya 2 wali mu ssomero bikira nonyuka wanyukira mu taamu esooka yakubiri yakusatu yalinga mu yakubiri ne weetikkira ate oba weetikkidde nopima ensawo ya muzeeyi we akokagadde watunula mu nsawo ate munange kati Bire njagala tutunuulire ebikonde bino bwe bakudropinga tebakuwadde ensonga erikkiriya bakusikiza omuntu atalina wa kirabu yammwe bamukubidde mu rawundi esooka ne bikutama ne bintama nembivaamu nabivaamu 97 nonyuka ebikonde kati 97 tuyingira 97 omu basudde mu yafiira yafa 97 kati basudde bwafa kyanuma nno ate yafa nga sirina mu kibuga nali mbalala eyo twalina omulimu gwaffe gwe twali tugenza okukola ne mukulu wange kyanuma nnyo kati nentandika okwagala okuyimba olwo nvudde mu bikonde kati nga negeragera nga nyinza kugamba okwalibadde okwegeragera kati kale oyo omusajja afudde bannange ku bigambo byabadde alina kati ani aliyinza okumuddira mu bigere nga webuuza obwongo tebwakulimba nti yeggwe tebwannimba just namwagala naye nga mmanyi tisinga ngenda nensaba mu kibiina kye kubanga jjukira wabeeranga waawo nga baddamu ne bayimba bba ab'ekibiina kye ekyakabuladda baddamuko ne bayimba awo abaana babasudde ebiki kati ningindeyo okubasaba ate balina bye bampanvuya ate simanyi olina kusooka wa ate oddewa biringa byakunsomesa engamba sijja kubisobola tusaka tuddeyoko oba otya mu kyalo okujja e Kampala era wajja kukola ki era omulundi gwo gwasooka okujja e Kampala wajja otya okujja e Kampala waliwo mama wange mukataata omuto kati mama wange yafa nayina emyaka 6 mama wange yafiira kati maama oyo nga bwe mumanyi abaana nga bafiiriddwa bazadde baabwe bamaama bataata bamanyi okubagabana jjukira kataata bwasigalawo yinga omusajja alina okuwasa naye kati abaana babagabana kati nze nalina emyaka 6 omuto wange ng'alina 4 nga nasembayo bebi mu myaka 2 kati ne batugabana kati banteekawa maama oyo yali mukataata omuto naye nga babanga bamukwano nnyo ne maama wange eyafudde kati nembeerayo okwo kati ekiseera kyatuuka ne batugjayo ne batusiza mu kyalo ne tubeera mu kyalo wa jjajja tukulira mu kyalo kati bwe twamaliriza okusoma okwo bwe kugaana twalinayo oba lwali lumbe nze okuba lwali lumbe kati maama oyo ne bannona ne muzeeyi ne bandeeta e Kampala ekyengera gwe mulundi gwe ogusookera ddala nze nazaalibwa Kampala nze ne mama wange yafa ndi Kampala mu Waswa zooni n'omusajja gwe babbulamu zooni ya Waswa ye yali landiroodi wa muzeeyi bange banzalira Kampala just mama bwe yafa nemuddayoko tubeera mu kyalo taata ye nasigala najja mu kibuga okuyiiye okusigalayo mu kibuga nga so okomawo e Kampala mu party 2 nkomawo e Kampala mu full swing ng'omuntu akuze agende yeeyiiye atandika obulamu watuukira wa kyengera ewa muzeeyi enkeera kumakya aŋŋamba tugende mu Kisenyi tugenda mu Kisenyi waliwo omulimu gwe tukola family yaffe bagukola nnyo nga ffe tusala breaks z'eggaali ezo buno obwa bulaaka obumpi obeera mu kabaati simanyi eyo gundi ebeera rubber ffe tubusala ebeera rubber mwasalanga Lugabire ngutegedde n'obwo obuntu kati nembeera mu Kisenyi eyo nga nkeera ku makya nengina nenkola obuntu oba butunda batya saawa eno siyinza kujjukira naye mwamutundanga ssente mmeka twabusalanga butambulira ddala anti kati gweomulimu nga togumanyi gwemanyi okusala obuntu buli lunaku wuliriza bazisaliranga anti gwe togulimu togumanyi
botoguli mutokumanyize nyina muganda wange mwagaggawalidde mwalina ssente buli kimu ne buli kyakoze akikoze anti zikoma wano zifuluma ezo zennyini zolaba twazisaliranga mu bando bando ngebeeramu ba 12 dazini ngulu dazini bayameka saawa eno siyinza kujjukira olunaku wasalanga bumeka nasalanga bando nga 6 buli lunaku bando nga nga nsala nga 6 ng'ate ebirala sibibaze ebirala ebijja bigwawo naye n'obisala omwaka ne guggwako n'okwata omulala buli lunaku ng'era babinona ne babitwala e Nakasero mu maduuka abava e Congo ne bajja ne babisula ne babitwala abava e Nairobi ne bajja ne babisula ebiziyiza by'eggaali ebyo byolaba okitegeera so kati togaya mulimu kuba gwe oba toguliimu kati oli ayinza okubuuza naye gwe ofuna ssente mmeka nga tomanyi okitegedde so ebiziyiza by'eggaali bino bye byakukumira mu kisenyi ebyankumira mu kisenyi nga kwembeera olunaku mulimu guno gw'ebiziyiza by'eggaali bakusasulanga lunaku oba mwezi business yali ya family yali ya family kale ng'olunaku osobola okufuna omutwalo gumu n'ekitundu kwebiri gwali gwa bbeeyi okitegeera nakati bakyaliyo bakola nze wadde navaayo kubanga emyaka navaayo nkonduza 12 obugaali nga bukendedde bbire ate bukendeezi ku bugaali bwe badde bagula mu covid sebo obugaali bwe badde bagula mu covid nga n'emmoloka ne zitambulanga ate abo eggaali bwe bakola ate abo babadde bakola nzibu ate abo babadde bakola nzibu nga tebawena nga bakola nzibu nga dowaneze navaayo naye nga bakola so n'osala break z'eggaali bwentyo ng'ate gwenyimiridde okitegeera nga nsobola okubeerawo nensasula wensula nendya nembeerawo nga sikomplaininga nga gwenyimiriddeko era gwe mulimu gwe natandikirako e Kampala nga mu kibuga yes kati bino ebyokutandika okuyimba kuzannya ebyo byajja nga kitone kyange nembiyingiramu ebyeri nembikola ki ekisenyi kino kyakuyisa kitya ekisenyi batugamba abasirikale bayisaamu eggaali ne bayola abantu bwe baba baagalidde tebeebuuza ku muntu asigala talama kati simanyi mu kiseera kino naye ng'emabega eri twakikolerangamu bulungi naye nga era embeera z'abayaaye mwebali abanyugunya bannaabwe kati olunaku lumu baali bagoba omubbi ng'anyakudde yali anyakudde oba yali anyakudde ki kati n'ababulirako mu ka eriya kaffe ne bayingira mu kiyumba kyaffe nga balowooza ffe tumukwese ne batuyoola ffenna mwenna neokuwa mu kaduukulu esooka n'okuyingira mu kaduukulu ne batuteeka mu kaduukulu k'owina eyo omuvaayo mutya era twambaliriza nga tuvuddeyo mwasulayo tetwasulayo baatujjayo era ku olwo lwennyini twavaayo omubbi ye baamufuna ate baamufuna yababula extra digest mugoba nsonga tulina ebbire Katumba Kasode muyimbi ate nga muzadde munnabitone yazannya emizannyo n'okuwandiika emizannyo ate nga yali akola ne ku radio weewaawo yabinnyuka tukola ne Dynafam batuteeka mu ssente basangibwa kololaawo batunda fertilizers supplements ezakabi immune boosters ezakabi omwami n'omukyala beekwate buli kimu kirambule bulungi nnyo bakubire namba y'essimu eyo gwe ayagala okubeera agent kisoboka naawe ayagala okugula products eza emwemu oba retail oba ku wholesale buli kimu kisoboka beekwate ate nga yo Almeredian Ventures Limited bakutwala kuba kyeyo ekata basangibwa Ntindaawo era nga bali certified by Ministry of Gender, Labour and Social Development. Bano bakugamba nti wakati w'emyaka 18 n'emyaka 40 bajja kutwala okuba ekyeyo ate nga essente kiriya nnyo. Thank you Bire. Njagala tunulire ovota mulimu gwa kusala breaks guno. Anti ogwo mulimu nagulimu nga bwenkola bwengenda mu bikonde kugamba nga ngukola paka saa 10 nengenda mu bikonde binava mu bikonde nensigala nga nkola okuva
kumacha paka saa 10 nengena mu rehearsals nga maliriza okukola nengena mu rehearsals nengena mu rehearsals kati bwe nfuna omulimu ku radio awo natandikira okuguvaako nga ku radio bakwetaagawo buli lunaku okitegeera kati guno nali nyina okukola ki era we nagukomya nenzira ku bya radio ku bya kuyimba nenga bo basigala gye bali abakola era bakyakola. Njagala tutunulire breakthrough yo Bire Kasode nga omuyimbi. When did you break through? Oluyimba lwasooka ddala okumanyisa ensi oba eggwanga nti nono muyimbi aze gyali. Luyimba kyolo baluyita kiriza oba nzikiriza. Nzikiriza nange nfune kusanyu kimanyi tebula yakwagala naye ate nange olina okunjuna onjagaleko mpono okwenyumya. Amazina ogamanyi ddoboozi lyayo kali eribulamu lijja olina lirinde. So oluyimba lwakolera lwankolera nti kyembanga nti lwankolera bwe nali ku radio nasaba looni kansoka bwe nali ku radio omusala gwe basooka okunsasula ku radio nagula akagaali kachenja mountain bike kenasooka okugula kati bwe nasigala zali sente mekeso wazali meka naye nga nakagula gyali mu mitwalo ndooza nga 15 wakagula wakatwe katwe eyo kakati naddamu okukola nembasaba looni nga ndabye akapikipiki kano ka 50 ne bampa looni eyo nenkakolerera nenkamalayo nentambulira nga kapiki ako kati bwe nkuba oluyimba lwa kiriza waliwo omuvubuka eyajja bamuyitanga in fact gayo yabadde nanyiniwa comrades ezo comrades bar kati najja ngamba tepo eno tusobola ogitunda nambuza oweza ennyimba emugamba ennyimba nziina nayina ennyimba 4 kati nengattako ennyimba za Sam Mugagga 2 neziwera 6 newera album ennyimba 6 ne bampa akasente ke bampa nenkyusa nengula picha ennene kati kana akatono nenkawo omuvubuka producer bamutanga producer yaliziwa yali akubakkiriza oluyimba lwange nenkamuwa nenkamuguza ku busente obutono nga maze ofuna ennene kati oluyimba kyenyinza ogamba nti lwanzigulirawo tepu eyo ba album bagigula senemeka sizali sente nyingi zali mu milioni obanga nga 5 ate era tebazimalayo nebansuubiza ozimalayo naye nga nze ndaba sirumiddwa kubanga ndaba nfunyemu nsobola okwevuga bulungi so nga tokyevuma nga sikyevuma kubanga nalisimanyi nguze picha ennene kuba nze nalisigerangako ku makya nti bampadde wadde emitwalo 5 mu kuyimba ngeno bampa enyimbi 7 mutwalo nonywa ne lita za bbiya okitegeera ebyo naye omusajja n'akwata obukadde obwawere 3 ku 4 n'akusasulako nagamba kuyimba bulijjo kulimu sente noga nti kati endongo ya ddala nasibira ku piki nenjigula nayina girlfriend wange nsula katwe enyumba ya meka yo ebiseera ebyo wasula mu nyumba ya meka yali ya sente meka kuba yali lumu emu yali ya sente meka yali eweze 10 sirowooza olwo piki eno bw'ogigula ng'ogisuzaawo nagiyisangawo nenjiyingiza mu nyumba yange ngeno piki yange nga weesulaawo ogambi walina girlfriend nalina girlfriend nga mutuuzaako nemukuba ku piki kyange nemujoga netujooga naye bwe twayawukana naye nebikoma olwo mwawukana mutya byokwawukana nawe tobimanyi ebyabawala n'abalenzi mwawukana mwali mutambudde ebbanga ki twali tuwezezza omwaka yava we bajjula n'agenda gye basaanika ayinza okuba yava we basaanika nga yagenda we bajjula gwe lwaki olowooza nti ewange gye baali bajjula engeri gy'onyumya obulamu bwali bugenda bugenzi nga bugenda mu maaso mpola naye anti kati ayinza okuba nga naye kuba nze namuta
ngolaba alina byakyankalanya oba ekisinga okwawukanya abantu ebiseera ebisinga ekisinga okuba ekinene buba bwenzi ate baabakyala bw'aba yafunye omulenzi omulala kizibu nnyo obutamumanya sate ffe abasajja osobola okubeera n'omuwala n'omwagala ng'olina omukyala eka n'omwagala ne mumala ebbanga nga taba yategedde naye kati baate abakyala tebasobola kikontrolinga kibalema bacamuka kati kyangu kyakukimanya bikolwa bikyuka so kati olwangu okutegeera yali azadde twayawukana mufunyemu twayawukana ng'agenze nalwo yagenda n'olubuto twayawukana ng'agenze nalwo n'azaala bulungi nazaala tusigala nga tuwuliziganya buwuliziganya ova otya ekatwe era bw'ova mu nnyumba y'ekatwe waddawa nava mu nnyumba y'ekatwe naddawa naye era nasigala ntambulira mu kitundu ekyo kuba bwe navaawo nadda Makindi nadda Kibuye waggulu awo ngako bagitanga Hapeland emabega eyo sayidi y'olubiri awo eriyo eyo gye nadda nga obulamu bwe mbukyusiza bwe nti olwo awo wadda mu bya rooms bbiri era room emu zaali bbiri awo okuzeekuzeemu n'ogula entebe n'ogula TV ng'omuntu ankyuse naye obaawo piki yange nagisuzanga mu paakingi teyadda musula mu ddiiro nagisuzanga mu paakingi bulamu ne bukyukakyuka bwe butyo mpola mpola kaakati ninyongerako oluyimba olulala lwa Teddy Bear nyongerako Teddy Bear awo naye nanyongerayoko mu maaso nengina nga ninnya naye olwo ebiseera ebyo awo teepu zitandikiriza okufeedinga baleeta zikompyuta siddi zijja zisuula teepu ate otandika okufunamu ate nze we nalibadde ntandikira okukola ki ne firudu y'okuyimba ebonyaabonye negyola bire oba otya ku piki okudda mu mmotoka okuva ku piki okudda mu mmotoka zijjukira emmotoka gye nasooka okugula bagiyitanga kalinga ka Starlet kaali ka Starlet akangoberako kagula yali Chris Wajjaddi Chris Wajjaddi yagalobwa bbulooka bannange oba kikyatakolamu kibbulooka Chris Wajjaddi mamotoka nze namugamba bayali mukwano gwange nga njagala kugula kamotoka koye piki kati natunda piki bwenjitunda nalinawo obusente obulala butonotono nembongerezaako nagitunda nga 11 13 Valentine ebeerawo ddi si 14 February nagitunda lwaleero enkeera ku Valentine nengulako akamotoka paka si Starlet naye nga kali mu fomu ya Starlet kali mu fomu ya kali mu fomu ya Starlet bwe kati awo mwe kaali nakagula ku Valentine era nga simanyi na kuvuga era Wajjaddi eyanvuga ogenda okuyimba Valentine wakagula sereka oba kali mu miliyoni nga 3 kali mu miliyoni zanga 3 sijjukira bulungi naye nga tekasukka nnyo mu sente ezo wakavugira bbanga kyakamotoka ako okakyusa oba okakyusa ovaako okavaamu ogenda ofuna endala nyinza okuba naweza nako oba emyezi nga 8 oba omwaka mwaka gwinza okuba tegwawera nenkyusa kuba waliwo eyajjaawo ebyo biseera nangamba osobola okuwaayo kana akamotoka noyongerayo sente ne bakuwa endala kati konze bisoboka nti nebampa kibina nembongera sente nenkabalekera nenzira mu kibina so obulamu nenzija nga nkola ki nga bukyusakyusa bwendi mumpolampola thank you njagala tutunuulire sente y'endongo bangi nnyo bagamba nti sente y'endongo mugiryanga bavubi abayimbi kitegeeza ki bw'okiwulira abantu babategeeza ki nti sente y'endongo mugiryanga bavubi endongo eyo gy'olaba nungi lwakuba nti mu bulungi bwayo eyina bweremaza omuyimbi ekyamazima okuyimba okulaba mukama nga akugguliddewo n'ofuna erinnya
toyina mulimu gw'oyinza kwegomba kukola nga si gwa kuyimba. Katonda wabaguddewo. Wabaguddewo. Kubanga ekisooka bakusasula ate n'oyimba ng'onyumirwa. Okola onyumirwa. Kubanga kizibu gamba omunundi ali mu mazina azina tanyumirwa. Kati oyinza okuzina nga tonyumirwa. Kuki tosobola? Okitegeera. Kati nti gulemaza naddala ng'erinnyo omaze oddifuna. Olaba nga gukusasula nga tewaliiwo ofiisi wadde omulimu mpozi okuleka bano abali mu gavumenti bayinza okubanga bayinza okukusinga okubanga ofuna ssente. Kati gulemaza n'olaba nga esente leero ozifunye n'enkya ogenda zifuna n'erumu ogenda zifuna. Kyova olaba nti era covid ono bwe yazze ate alina bwe yatuzibudde amaaso okutandika okubaako bye tulowooza ebirala okusinga ate ku ndongo. Nti saawa eno nsobola okeera ku kati nyina akalimu kange kenkola naye nsobola okeera ku makyala nga nafunye 2 ninga nfunyeyo 2 funyeyo 5 egibeera mu nsi naye nga mu kuyimba oyinza okunyumiza emitwalo 5 ezibakufuuwa nfuuwe wali muwagizi ku stage basobola ozikufuuwa era n'obaako omuntu goga nti zino sente ngenda zikuwanga nga bazinfuuye ate yo oba omukoledde nnyo kubanga zibakufuuwa olwedde bw'ozigattane ku musaala gw'ogenda okufuna ng'ova okufuna ki oba ofuna ssente. Kati okuyimba ne kuba nga kusobola okukulemaza bwe kutyo kulungi nnyo mukama nga akuyambe n'ofuna erinnya naye oba tonolifuna naye ng'olina gw'otambulirako ng'alirina era sitiri obeera bulungi. Thank you. Njagala tutunulira oluyimba ennyimba zo zino bw'oba oziyiiya osinziira ku ki? Bwe mba mpandiika oluyimba kyengenda okuyimbako ebiseera ebisinga kyekimpa melody kubanga okuyimba kufugwa melody. Oba oyina melody nga nnungi ze nyina melody zange ez'enjawulo nyina waliwo zentambuliramu kale nga zeefaananyiriza ku ze nali nnyimbyeko naye ng'omuyimbi olina okuba ne melody ez'enjawulo. So kati nsinziira ku kyengenda okuyimba okufuna melody nze nga nze. Njagala tutunulire obubaka obubeera mu nnyimba zo. Kyeki buvaawa bujja butya? Ebiseera bisinga abantu baga nti nnyimba olw'embeera bweti nnyimba nga kino kituuseewo nnyimba nga ndabye kino. Ennyimba zo njagala tutunulire oluyimba lwa omwana w'abandi mulekere eddembe lye. Kati olwo baluyita batya? Baluyita mwana w'abandi. Kati omwana w'abandi olwo naluyimba nga yali true story. Nti nayina omuwala gwe njagala naye nga mu kumwagala ate eyali ex-we ng'ate amufuukidde ex nga amufuukidde ekyambika amulaga nti ate akyamwetaaga naye nga yali amaze kukola ki kwawukana naye. Yes, n'amulaga nti ate akola ki akomyewo akomawo amwetaaga. Kati ate nga buli wamukubiranga ngamba kino nobakubamu oluyimba ngamba nenzijawo oluyimba. Ex yalumanya? Of course yalumanya. Ogamba ex omusajja? Nikimanya ayinza okuba nga era yamanya nti ayinza omuba omusajja ono agamba nze naye nga nze nakola luyimba ate mukama nalutambulirako ne lubeera lulungi. So kati olwo nalugjamu eyo story. Kati waliwo olulala nga Teddy Bear avaawa? Teddy Bear eyo nayo yalinga story entuufu. Oli omuwala oli gwe naye okwana naye gwegambye gwe twalinga gwe twamala omwaka. Ekyamazima byatwawukana n'ebimu byalimu mu mbeera eyo nga talina kyakola kitegeera talina mulimu guli awo gwa nnyamba ne buba omulese waka buwaka bwolesewo bw'osangawo kitegeera. Kati nagamba kogwe kobiteeke mu katambi naye nagamba kamuyambe mukole ekintu kimu nneme kuteekamu linnya naye nga wali osobola banga nayina kibbeeya awaka nga wenkireka wenkisanga okitegeera. Kati nga yeye namugera nanooja kyenyinza omugeraageranyako nga ntudde mu nnyumba okukakkana namugeza ku bbeeya kuba yabeeranga ku ntebe bweti n'entebe empanvu n'ebeerawo awo era kwe nakola ki kwe namugeraageranyako naye nagenda okulabira naye ng'oluyimba lunyumiddeyo. Extra Digest mugoba nsonga tulina Bire Katumba aka Kasode
muyimbi taata munnabyamizannyo azanya emizannyo awandiika emizannyo ate nga at the same time is a businessman akola ebintu ebirala to survive like any other responsible Ugandan. Gwe tulina lunaku lwaleero era nga Roast Coffee Academy beekwate gwawangalire Uganda osoba hayaringa ne bakukolera kachai ku mbaga kwanjula kukyala birthday party oba bridal shower oba baby shower ate alina coffee machine bazirina azagala bazitunda ayagala okupangisa bazipangisa naawe ayagala okugikanika nga yafa bazikola service ate yo Roast Coffee Academy Sun Cargo Shipping Company bajja kusabaliza mali okuva China paka Mombasa buli kimu kisambule bulungi bire tulina ensangi zino embeera y'abantu bangi benyumiririza mbanamawulire bangi babeekokkola. What is your experience with the media? Amawulire gano gakuyisizza gatya okuva lwe wafuna erinnya nojja ng'okula paka we tukusangidde olwaleero ng'okyalina erinnya ate ng'oli musajja wavunaanyizibwa. Amawulire gakuyisizza gatya? Amawulire malungi nnyo ate mabi nnyo naddala ng'olina ky'okoze ekitali kirungi nti yo w'amawulire bwe gaba amasanyalaze alina kuba waya ya Newton talina kuba na sayidi bw'oba na kirungi balina kunoonya ng'olina kirungi bw'oba na sitore embi nga yekutuuseeko balina kunoonya mu bubi bwayo okitegeera so kati yo w'amawulire alina kutuusa information mu bantu agijja ero n'agitwalire tayongeddeeko kyekyalibadde kisinga okuba ekirungi nti bw'oyongeramu ate si kirungi. Thank you. Bire amawulire gano wali otuse ku extent ne gakukosa gali gakukosezaako oba gali gakunyizeemuko? Of course gali ganyizeemuko ng'omuntu wabaawo olwokera ku makyanga waliwo ebikutaataaganyeeko ndigagezaako okwagala okumanyisa abantu ekizibu ekikutuuseeko kangambe nti nali nkifunyeeko gaali ganyizizaako. Entabo yava kuki? Ntabo kwe yava just njawukana mu bufumbo ng'omuntu so amawulire negakikuba negakyanamiriza naye nga mu kukyanamiriza ate sinze nakiteekayo wabula ate gwe twafuna obutakkaanya ate ye yalumba amawulire okukiteekayo mu mawulire naye nganze nali siina kyenkoze ekyo. Emu ku byayogerwa mu mpulire byalimu nti wakwata family n'ogitundira mu nnyumba bituufu? Nga si bituufu okitegeera nga si bituufu naye nga n'ennyumba eyogerwako yali ekyali mu process ya kuzimbibwa nga tennaba nakuggwa kati oyinza okutundira omuntu mu nnyumba etannaba kuggwa okitegeera? Wallahi Kasodde. Yes nkubuulira kati oyo ye yayagala alaga amawulire nti oli muntu mukyamu nnyo era yeye mukyala wange naye ng'ate naye yennyini yajja buzi luvannyuma. Mukyala we yaani? Mukyala wange yali ye mukyala wange ye Very good. That is good. So eyo story yakuyise etya oluvannyuma nga bifulumye mu mawulire? Nali nakusirika naye nga saagala kuvaayo kulaga bulimba kubanga ono munywanyi ono bwawadde abamawulire kubanga saayagala nze obulamu bwange bwonna era nanyiigira nnyo omukazi oyo kubanga ebbanga lyemmaze mu mawulire ebbanga lyemmaze ku nsi sikubwangako mu mawulire nebbanga lyomaze n'erinnya sifunangako sitore yonna enkyankalanya mu bulamu bwange nti oba mu mawulire kagabeere mabi kagabeere malungi nga bwe gaba malungi gabeera malungi ng'amabi gange tegasobola kumanyibwa nga nze mmanyibwe newe maafunye ekizibu ekyenkana kitya nze mmanyibwa enkirwanyisa paka nga nkituusiza wenkola ki wenkyagala kati kyova olaba nanyiiga nnyo nga ndaba bisitole ebyo bifuluma era abamu kubankubiranga nga mugamba yogera neyabikuwadde kubanga nze sibirinaako ki bukakafu bwabyo kati kugamba otya nti omuntu antundiramu nnyumba nga okyazimba nzimbe tenaba nakuli tolaba nti oyo aba musiru ennyumba eri ku musinja eyambuka zimba nnyumba nti ate oli antundiddemu okitegeera eyo likodi sikulimba
kiba kikyamu toyinza gamba muntu nti antundira mu nnyumba ng'ennyumba tennaba kuggwa tennayingirwa ntundira mu ntya nakutundidde mu gyempangisa ntumiddeko nnyo Idris Lukwako so ng'ojjako that encounter tobaddawo nga mukuba na encounter ndala n'abamawulire era ye yasooka kyova laba yanyiga nnyo kubanga nze mu bulamu bwange nze IBRAH nfuna ebizibu ng'omuntu omulala yenna okitegeera ate naffe abayimbi tuli bantu abakera ku makya ne mufune obutakkaanya ne bantu bannammwe abalala bemuwangaala nabo nekikintegeeza kugenda mu mawulire oba okitegeera naye nga n'agenda mu mawulire n'essaawa ya leero nebokera ku makya noga nti kati omanyi mukyala wange omumanyi simumanyi newoŋŋamba nti mwabovaayo nayagala jje yeeraga ensimbu mukazi wange mukyala wange okitegeera yali namba mmeka oyo bwe mba mbala mukyala wange kati muyina nina omukyala eka mama Shawukani nina abaana atali omu abatali babiri okitegeera kati omukyala oyo ye yalema okwebuuza nti naye lwaki kubanga yalema okwebuuza nti lwaki nze abantu tebammanyi kubanga ye yanoonyanga abantu n'abeeyanjulira nga ne bamubuuziza yabagamba nanoonya abantu yanoonya ndooza wayagala okumanyisiza ensi nti mukyala wange okitegeera kubanga n'ateebuuza nti lwaki omusajja tandakaayo mu bantu okitegeera nalema okwebuuza nti lwaki omusajja tandakaayo mu bantu gwe nali nkukubiddeko ne gajanga omukyala wange nedda taata naye nga tunyumya nnyo bulungi nnyo kati ate ye naddire neyeekolako sitole ate sitole wamala ogyekolako ndiyekolako obwambega nayagala alaga ensi nti mukyala wange nze bwe mba sinabakwanjulayo mu nsi nti oli mukyala wange waki weetwalayo kitegeeza waliwo byendaba bitatambula bulungi that's why nkusirikidde notta ku bigere okitegeera kati era nyiiga nnyo okugamba nti omusajja ntundira mu nnyumba kati ennyumba ndi mu kugizimba ate gwe n'ogamba nti ate nkutundiramu nnyumba tennaggwa tennayingirwa kwegamba weewoonya abamu entegeera yaabwe kyova olaba nti nanyiiga nnyo ayino kubanga sifunangako kizibu ky'amawulire kinyingira ku mutima ng'ekyo bwe kyakola owaayi oyogedde ku baana Shawukani si bazanyi ba kungufu ate ng'oli musiraamu oyinza okubanga nomanyi linnya Shawukani Idris yali alinyonyola nanga nti ya firimu biro oli musiraamu siri musiraamu naye obusiraamu ate mbwagala nnyo Allahu Akbar that is very good mbwagala nnyo era nalumwa nnyo omusajja ayitibwa Muzaata Sheikh Nuhu Muzaata nina mukwano gwange bamuyita Ali Mawale Semmambo Kalanda Lugo yantwalako ewa Muzaata Muzaata ng'omuntu nga mmanyi naye naŋŋamba njaga Kasodde nkwagala okudda wano ng'odda kutola shahadu nemugamba Sheikh nja kikola kati nakubirako Ali emabegako ng'ate ne Haji tanaba kufa naye Mukama nankola bubi nnyo Haji nafa nga sitodde shahadu ku sayidi ye kuba nali nkyagala siramuka kati tuli ku interview yange ate oyagala kunziza kati kuja kusiramuka saawe siramuka programu nga ndala oba tusigale ku eyo yennyini byonna bitambulire wamu awo naye inshallah obudde tebunayita siramuka obudde tebunayita it's not true inshallah thank you okay tugenda kubanga bbire tumuleka tujja kumweyongeza but before we go ebintu bino bisatu okukola ku radio okuzanya emizannyo n'okuyimba kiki kyokera ku makya n'ogamba nti guno mulimu nja kufa nagwo nja kufiira ku mulimu guno nga siguvuddeeko okukola ku radio
kulungi naye oba ne bakamaabo abakufuga abakulembera kubanga radio siyo bwe kiri okuzanya emizannyo tosobola kuguzanya bwomu it's a team ebeera team yeah okusobola okukola omuzannyo gunyume ate okuyimba gwe muyimbi one man's show okitegeera gwe muyimbi ne bookera ku machano nga nti twagala otuyimbira wano okumala essaawa 2 sobola okuyimirirawo n'ennyimba essaawa ezi nnyimba zange oba mpaya oba toziwuliranga kuba wali oziwuliddeko naye n'ennyimbira essaawa 2 mba nkumazeeyo kitegeeza nti okuyimba nnyina okufiirako kubanga kwange ng'omuntu nze neewandiikira nze neesasulira studio nze neesasulira buli kimu kyova olaba kumenya nnyo okitegeera nti nkwagala nnyo naye olw'okuba nti kwakyuka kwetaagako abayambi abalala mbeetaaga wetaagako support abasobola okunyamba kubanga ennyimba nzirina ennungi naye nga mbulamu abantu abasobola okunyamba amaanyi ago tiimu gye nsobola okukwatagana nayo okusobola okwongera ate omulimu guno mu maaso bire bwe tukusangidde wano before covid before lockdown oyimbira mu kibiina ki nyimbira mu the hairs ekya David Lutalo wow that's good mwenyimbira osurviving otya mu lockdown muno endongonzigale obeerawo oti neebaza nnyo mikwano gyange abasobodde okumbeererawo bangi that is good abamu bali Bulaaya that is good abamu bali wano abantu b'e Bulaaya muwangaale nnyo bannaye sina kyabagamba okujjako basabira obuwangaazi abantu b'e Bulaaya banziruukiridde nnyo mwebale nnyo banziruukiridde nnyo kubanga natuuka ku extent y'okusaba okusabiriza begging praying okusabiriza toyinza kugamba munno nti okusabiriza nti oba ogenda kusabiriza esaala basobola ogisabiriza mbu praying sebo okusabiriza begging that is begging I think yeah you're right kati natuuka ku ssali okusabiriza nensabiriza naye ekyanyamba nti ate be nasabiriza basobolanga okunziruukirira ate ne batoogera tubalina bangi nange mbalina bangi bali Bulaaya awo muyambye kino gundi mbalina balina Kampala wano bangi mwebale nshoninga kuba bangi naye nga gwe sisobola kwerabira bamuyita mitina ali Finland omukazi oyo anyambye nnyo ambeereddewo nnyo nga blessings n'omulala Mariam ali US blessings anyambye nnyo nyina mikwano gyange abamu bali Dubai waliwo omukwano gwange omulala bamuyita Kasimu ye ali wano Uganda waliwo Salimu ali Dubai bangi ali okuva South Africa ate oyo kikosi wange nnyo ambeereddewo oyo kale bannaye simanyi bwenyinza kunnyonnyola naye nga bangi ti mu kunnyamba nafuna bwe nkwatiriza akasente akatonotono ne mbaako ate akalimu ke natandikawo akasobola kati okumbeezaawo kubanga sikyasabiriza kisusse wensobola okubeerawo naye ng'osabaasabayokko era nawe tekigana kubaako kyompa naye embire okay tetugenda kubanga tusukka olunaku olwaleero bire njagala kwebaza okunjagala okubeera mukwano gwange webale nnyo muganda wange nnyo nenkwebaza n'okukkiriza ne tutulano tunyumyeko on camera mukisa gw'amaanyi nnyo of course abayimbi abamu muli reserved olw'amawulire nti gakyusa ebintu nebigwa mukowere but nkwebaza okuba nga okkiriza ne tunyumyamu on camera then to those abawangali emitala w'amayanja abadde bambuuza bire here he is of course omukyala amanyiddwa nga Hasfa Nangendo ng'oli US wangamba ndeeta ebbire then newabawo omukyala bamuyita Hasfa Sonko wakolanga ku Biraali ne Bukedde oli UK nawe wangamba nonye ku bbire wali munnamawulire then newabawo omwami Muzeeyi Nsubuga Paulo oli Boston nawe wangamba nonye ku bbire then newabawo omwami omulala nga bamuyita Beni Bagio wakolanga mu mawulire ku Vision Group
sawe no limu America nawe wangamba nonye ku bire n'abalala bestajjukira but njogeddeko benzijukira of course abanyumya nange ku WhatsApp ne ku Facebook abampereza message abana bemmenye tobamanyi naye bawagizibo nga nesimye era bakugobererera bagala music wo abo benkumenyedde nga nesimye so bire ku Facebook abantu bakufune batya abayinza okwagala okunyumyako naawe akensuso Facebook era nkozesa Bire Katumba YouTube era nkozesa Bire Katumba Kasode. That is good. Bakuba nti channel yange sinaba kujalenjinga bulungi chai ne bikitawanya abateeka yennyimba bangi nnyo abaziteekanga yateekanga kati bakozesa advantage zende zaffe bazitulyako dda byonna tugenze tubimanya bumanya kati sinaba kujalenjinga bulungi naye nga bwe nabanja alenjinze bulungi inshallah tujja kutegeera akatalekeka inshallah akatalekeka obutasoma kiwanvu kino kiina we kituuka ne kikkosa bannange era omwana nga okyazanyisa ekkalaamu obanga ozanyisa sente za mukaddewo ng'akuweerera kibi nnyo nze ndabira ddala nga singa nali nsomyeko ekiwanvu naalibadde bulungi nnyo okusinga kati naye bingi byendabira ddala nga ekibinnemesa kalaamu oba okusoma okutono kubanga nze ennyimba zange zonna ezisinga nziwandiise mu Luganda nyinayo oluyimba lulinga lumu olulimu korasi nga ka Luzungu naye nga mpuliranga nyina ebigambo by'Oluzungu bye nalibadde nsobola okuteeka mu nnyimba ne bibeera birungi nnyo oba naye obutasoma okusoma ekitono nga kwankola bubi so kati bannange abaana abakyali mu ssomero nyiikirire okusoma ne bwe kiba kitone kyetaaga asomye kikulu nnyo ekyo ne bwe kiba kitone kyetaaga ng'osomye bw'obanga osomye ate ekitono oba okyongera waggulu nnyo okusinga ku bwe kyandibadde pozi n'akalala nina okutumira ku mukyala wange kubanga yankola make-up omukyala mutumire mukyala wange Kaitesi Madina nkutumidde nnyo ndabira Mamirizi Mami Papa ndabira Shaukani ndabira Joy ndabira Junior ndabira abalongo nina abalongo sebo Salongo ndi Salongo Uganda na Waswa ne Nakato very good nina Jowero nina mtabani wangu mukuru nita Dominic akuze kati ali mu Makerere yasoma ndi musajja mukuru ali ku University Makerere webale okusomesa omwana webale nnyo nyino mulala so ali kasozi kabayivu Makerere gwe gyotatuuka that is very good so kati abaana bange mwe namba tumidde bonna gye bali waliwo gwe mbadde simenye bamuta Shatra waliwo Hindu nduzuwulya n'abaana amanyi era bali waffe eno nange nzija inshallah obuzibu buli mukulwa era nanyize nnyo nga tewantoledde salaamu ate nga wagitoledde abalabi ali tesosola salaamu eyo giraba teri directed nti yono naye nga Bire thank you so much for your time amina tetugenda kubanga tusukka olunaku olwaleero luno mbaagaliza birungi byereere nsaba Allah abankuumire njagala kwebaza Idris Lukwago Daniel Mugoya Keith Kanabi Tone Senabulya n'abalabi baffe abalungi abawangalira Uganda n'emitalo amayanja mwebale nnyo ddala njagala kwebaza management y'ekifo kino we tuli thank you so much mwebale nnyo mwebalire ddala nze IBRAH Mukasa ku lwa Extra Digest mugoba nsonga neebazaako ensuso Dynafarm neebaza Almeradian Ventures Limited neebaza Sun Cargo Shipping Company neebaza ne Roast Coffee Academy IBRAH Mukasa gemanya gange mbaagaliza birungi birere omukama Katonda abankuumire mwenna across the whole world abasaba Bire finally we've got him Allahu Akbar Allah wa amaanyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh thank you so much see you next time